So ekkanisa tuli mu lugendo olugitambuza mu bintu ebipya tumanyire enkola yaayo. Lwaki tusasula kubanga ebintu byonna kati byetukwatako kabe music kakibe kikyonna kyakusasulirwa. Lwaki tusasula okulaga okwagala kwaffe eri omuntu oyo aba atukulembedde, omulaga nti obuweereza bwe tulusaamu ekitiibwa era tubuwagira era tubwagala era okumugamba nti genda mu maaso. Oli mugezaako okusensaamu obuweereza bw'okusinza bweyongere mu ggwanga lyaffe. Lwaki tusasula? Ekintu ky'oyagala kyonna okiteeka mu sente. Bw'olibeera ne boyfriend nga takuwa sente, eggabano lyakasooka nti takwagala. Tonda wange. Kikudiremu? Ekintu kyonna ky'oyagala okiteeka mu sente. Bw'oba ng'oyagala Mukama nga tomuwa sente, tayagala nnyo kumuwa kati ke kabonero. Toyinza gamba nti omutima gwe guli mu Mukama. Bwe tugamba kukwata mu musawo nogamba ababbi batubba, olimba tomwagala. So kati temutulimba Mukama mumwagala nga bwe tugamba mukwate mu musawo mwesikamu mulimba. Ekyokubiri, tuwaayo sente kusaamu ekitiibwa amafuta agali ku muweereza wa Mukama. Mwe mulowooza si kituufu oliba ababwa ebyomwoyo ne mumuwa ebyomubiri. Kakati oli mulokole ki eyesikamu ng'ogenda kuwa omukisa sente omuntu atafera, atali miyaayi, ataleekaana bulegaani naye aliko amafuta g'oyo onozowanyo ddala. Kakati Mukama yabawa buwi, kati nammwe muwe buwi mutusasuza. Kati okusinza bakusasuza. Njagala okubategeeza mikwano gyange abalungi abatulaba, sirina nze kyenkusasuza, naye buli tokeni yonna gy'ogenda okukwata bwe mukwata $2 million ne famire yo ne mujja mugenda kutuyambako okutegeka vola mutuleeterayo ku sente. Naffe tusanga ekitiibwa Katonda ono omulungi. Saba abasabize n'abali abayaayi abatalina mulamwa bakole ebintu ebyamakulu. Then Katonda omulamu abeere wakukolereza erimba egyebbi ku kyalo bagamba libawuliriza bagamba nti ojo mulaba kuba mubi ne mwana wa Kabaka. Owaffe ajja kulabika bulungi ate nga n'amafuta kwegali. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tetujja kwenenyanyoze wetandikira ogitegeera nga ndokoze mu 1994 nze ngiraba nga bwekituuka ku bya ssente tuvuya tutawaanya. Naye nze ndowooza nti era bwe tulokokera abajjukira obaalokako eddava, departments zaali ntono nnyo mu kkanisa. Mwalimu ey'okusaba, mwalimu ey'abakyala, mwalimu n'eya music. Awo ng'ekkanisa ewedde ozi n'ey'abasumba. Ebintu bya media ndowooza kati ekkanisa erina media department, erina security department, protocol. Ebyo byonna bipya bizze buzi tebyaliwo. Seewuunya nga n'ekyokusasula kizze kubanga ebyokusasula nabyo byeyongedde. Olw'okuba byeyongedde n'okulikodinga tekwaliwo nnyo, n'okukola ebintu zino za Afrika ntwe twakazijjamu. Lugogo omusajja n'akoze ekigulu hockey grounds Lugogo, ebintu byali bya kkanisa. We tulaze bannange basasulirawo. Those places are gazetted for wasasulirwa. So ekkanisa tuli mu lugendo olugitambuza mu bintu ebipya tumanyire enkola yaayo. Lwaki tusasula kubanga ebintu byonna kati byetukwatako kabe music kakibe kikyonna kyakusasulirwa.
ate okwewagira kwe kwetaagisa omuntu omu weesanga nga tasobola kiwanirira. Kati nze buli ategesemu ebyo bivuluma ne bills oyiseemu ziteekwa okuba mpitirivu. Kati ng'ebirabirize byeyongera okusasula tukwanirize mu kanisa kujjidde ddala era kikola kirungi. Pozi ekyokubiri, lwaki tusasula? Tusasula okulaga okwagala kwaffe eri omuntu oyo aba atukulembedde, omulaga nti obuweereza bwe tubusaamu ekitiibwa era tubuwagira era tubwagala era okumugamba nti genda mu maaso. Tokkiriza omukulu pasatu nayogera ekigambo ky'okusesaamu. Wenna agenda osasula emitwalo gye 3, emitwalo gye 10, emitwalo gye 20 na obukadde 3 ku mmeeza, omanyi ky'oli mukola? Oli mugezaako kusensaamu obuweereza bw'okusinza bweyongere mu ggwanga lyaffe. Toyina musango gw'okoze, toyina kibi ky'okoze. Bannange mujje tuseeseemu, teryagenda tuseesezaamu mu byaffe. Katonda atugamba era atuyita tutandika okweseesaamu era tugenda kuseesaamu, naffe tulwana kuseesaamu. Esente zonna z'ogenda okuweesaayo oli mugamba nti temuggwamu maanyi, kumanga muliro ezo nku z'oli mu kuleeta. Tuwogere obuweereza bw'okusinza n'ekwezi weyongereyo mu maaso. Ebyo bisobola otuma. Amen. Pastor Twina. Kubanga ne 17 tusasula. 17 tusasula. Lwaki tusasula? Ekintu ky'oyagala kyonna okiteeka mu ssente. Bw'olibeera ne boyfriend nga takuwa ssente, egabano lyakasooka nti takwagala. Tonda wange. Ekintu kyonna ky'oyagala okiteeka mu ssente. Bw'oba ng'oyagala Mukama nga tomuwa ssente, tayagala nnyo kumuwa, kati ke kabonero. Ennyiriri zigamba ebyobugagga by'omuntu bwe bisula omutima gwe bwe gubeera. Toyinza gamba nti omutima gwe guli ku Mukama. Bwe tugamba kukwata ku ssaawa nogamba babbi batupa, olimba tomwagala. Elkana mu Bayibuli yalina abakazi babiri, naye alina gwe yayagala ennyo, tukanga ate mugumba. Naye ennyiriri zoogera bwe yatuuka okubawa ssente bagende baweeyo, era gwayagala ennyo agwawe nnyingi. So kati temutulimba Mukama mumwagala nga bwe tugamba mukwate mu ssaawa mwesikamu mulimba. Ekyokubiri, tuwaayo ssente kusaamu ekitiibwa amafuta agali ku mweereza wa Mukama. Musajja ono ayimba n'olira olutiko, ayimba enjegere ne zikutuka n'owulira nga Mukama akuyambe. Pawulo n'agamba abakolesa ekyokubiri, mmwe mulowooza si kituufu oli bw'abawa eby'omwoyo ne mumuwa eby'omubiri. Kaakati oli mulokole ki eyeesikamu ng'ogenda kuwa omukisa ssente omuntu atafera, atali miyaayi, ataleekaana bulegaani naye aliko amafuta g'ono, onoozowa nnyo ddala. N'olwensonga eyo mukwate ssente mugimwalire. Okay. Naye kati ddala bw'omala okuwulira ekiri ku kkono ne ku ddyo ng'ate aboogera n'eggwanga bakabona, kankole bwenti, kankuddemu version eri. At most the question can come through saying, naye kakati Mukama yabawa buwi, kati nammwe muwe buwi mutusasuza. Kati okusinza bakusasuza. Njagala okubategeeza mikwano gyange abalungi abatulaba, sirina nze kyenkusasuza, naye buli tokeni yonna gy'ogenda okukwata, bwe mukwata $2,000,000 ne famire yo ne mujja, mugenda kutuyambako okutegeka obulungi. So there is nothing we are selling unto you, but whatever token mu picture prices gy'okwata yonna kutuyambako kutegeka bulungi. N'ekisembayo tate, n'ekisembayo ngenda ku Africana akatono ke mmanyi basiraamu. Kati omusiraamu tamanyi kwezi yaani, tamanyi oba omwoyo olina mungi bw'oyingira bwoti emizimu gidduka. Amanyi ekintu kimu, ssente. Kakati ssente zimala ki? Byonna. Kyova olaba mutuleeterayo ku ssente. So just mbadde nyongereza kaliko wadde ogambye nti okutegeka obulungi. Banga gaddene gabagamba ebintu by'abalokole bannange. Ebintu by'abalokole, stage yembi, amatala tegaliiko, kamera ziwa. All that
is pushing you to the pockets. Godfrey, nze mu kisaawe tuli mu miliyoni 15 plus. Ogenda kuzijjawa bwe ng'omuntu baganda batakukwatiramu. So what we're trying to do is Katonda wabanga mulungi tumwe ekisinga. Lwaki tugenda kunoonya sound provider atandika ng'ata byebiyumba bigenda kuweereza Katonda asinga? Lwaki omuyimbi waffe ayambala byakwetetenkanya ng'agenda kukiikirira Katonda asinga? So I was just echoing a point. Because we serve a mighty God, we want to give excellent production to an excellent God. So, you will see excellent sound, excellent, production, screens, kubanga naffe tusaba ekitiibwa Katonda ono omulungi. Saba abasabize n'abali abayaaye abatalina mulamwa bakole ebintu ebyamakulu. Then Katonda omulamu abeere wakukolereza erimba egyedde ku kyalo bagamba libawuliriza bagamba nti ojo mulaba kuba mubi ne mwana wa Kabaka. Owaffe ajja kulabika bulungi ate nga n'amafuta kwegali Mukama kwogesa. Amen. Omusumba sayidi eno ne sayidi eno ennaku zino olw'ekisa kya Katonda tulina gitwava gitutagenda kudda tusonga mbere. Mbadde nnyumyamu kati ne mabegaawo ne dokita nambuulira ka budget album gye yakamala emabegaawo eya live recording. My goodness. Can I say something about it? Yes, do please. Nze nsharingako old school ministry etakkiriza bya ssente na kusasula, naye nenzija nengabana ku this new school. New school tukikozesa bukozesa. Mbadde ndwano nga neebuuza oba omulundi ogujjanfuneyo basponsors. Nze bwe mmala okukola live recording njogera mazima mmala omwaka mulamba nga saagala kugiwulira, saagala nga mbadde stressed olw'ensonga y'ensimbi. I think it's the right time abantu bano bategeere buli ekyo kirekerawo n'okubuuzibwa kubanga nze nkwata ku ssente mu nsawo yange. Nze mukyala wange abakuba wano yandibagambye nti tukwata fees n'okwata ebyapa by'ettaka n'okwata ssente okolera Mukama. Nakozesa miliyoni, oyo yali MC nalaunchinga, tiyali launchi, tiyali concert, naye nali namukozi live recording nespendinga million 8. For God's sake, those emotoka empya zebabbiri awo million 8 okukola live recording enaalabika obulungi. Abalokole manyi bagyereka batujeregera ddala bwe tukola ebintu ebibi. Naffe kuba kwerwanako kuvaayo naye ogenda okulaba weekamudde wenna okoze otya oweddeyo. Live recording yange eyaggwa era teofuluma badde ngamba blessed yawo tijja kuta naye nkyamanjibwayo bukadde 8. Kati k'ebisawo y'amazima mmanjibwayo bukadde 8. Abakozi abajja ogikolako bokka abajja olunaku lumu nga nkola live recording ab'okusasula baali 7. Mwami baami basajja balina famire zaabwe bazze olina osasula abakozi 7 abazze okukola ku live recording basobole okuddayo. Brian oyo owa TV yaliyo. Abaana batuuka ne beekalakasa ng'omu ku bosi musasudde ssente ne batandika okukwata ebintu bagende baddeyo. These are some of the challenges and struggles tuba tuyitamu. Olunaku lumu Brian Lubega yali nga asolooza ku ssente bange ku Facebook ne mugamba my brother oba wandivudde ku Facebook mututiisa tutya ne mugamba obavaayo tusale amagezi eno privately bambi ng'anoonya ssente ne ngamba Brian at his level ne mugamba tukoze tutya ne mugamba wabula nze omu kubagenda okontributinga nobale kontributinga ne kubayimba kwezi kubayimbi bannange kuba mmanyi kye bayitamu kwezi yekka gwe sinakisina contributinga and I believe I'm going to do.
nedda sekoyekona bagenda kumwaisekuawagala naye mulaba ndooza challenge tuyitamu to do good music. To do good music tuyita ddamu challenge ennene. Kakati bwe nakola eya January mbategeeza kiwa yankubira okujja okiwulira ne mugaa sooka ondeke. I'm still stressed, I'm still bothered. Let me first rest off it. Jakuja at the right time. No Rachel Basama. It is really expensive to do what we are doing. Tubasaba. Abantu abatubuuza ebibuuzo ebyo nange bambuuza. Bambi abalokole. Let us transition. Ekyo tulekerawo kibuuza. Okay. Kama bongs. Abantu bano bajje tusiime Mukama. Okay. Tugambe Mukama nsiima Mukama